Ekibuga Masaka kye kimu ku bibuga ebyasookera ddala okutondebwawo mu Uganda mu nkola eya municipality nga tekinnafuulibwa kibuga kinene wabula bangi ku mmwe mubadde muwulira ng'edda bwe kyali eky'amaanyi ennyo okwawukanako ne bwe kiri kati era nga mwebuuza ddala kiki ekyaliwo ekyakiviirako okudda emabega. Mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero nkuleetedde ensonga kazaalabulwa era nga luno lwali lutalo wakati wa Uganda ne Tanzania mu mwaka gwa 1979 oluvannyuma lw'okukubibwa kumpi kyonna ne kiteekebwa ku ttaka n'ensonga ezaaviirako olutalo luno okubalukawo nazo zizino nzikuleetedde kalira. Mu kufeffetta ebyafaayo ebikwata ku mboozi eno ntuukiriddeko munnabyafaayo Ahmed Kateregga Musaazi ng'ono ye mumyuka w'omubaka wa gavumenti ow'ekibuga Masaka ng'avunaanyizibwa ku divizoni ya Kimanya Kabonera era nga mu kuwayaamu naye mu mboozi ey'akafubo ambuulidde ebyo ebyaviirako olutalo luno okubalukawo era nga luno lwe lutalo olwamaamulako omukulembeze w'eggwanga mu biseera ebyo Iddi Amin Dada ne gavumenti ye oluvannyuma lw'okusindiikirizibwa Abatanzania nga bayambibwako ne bannayuganda abamu. Bangi beebuuza olutalo bwe lwatandika naye Meja Juma Ali Butabika eyali mutingini wa Iddi Amin. Juma Ali yasuwagana n'ambasada wa China ku ssaawa ya Queen mu Kampala n'awange Mmundu okutiisatiisa ambasada ekintu ekikontana n'amateeka g'ensi yonna. Juma Ali oyo yali musaale nnyo mu Amini okuwamba nga jana 2571 kale Amini yali amwagala nnyo kati n'amusindika emutukula ku nsalo nti abeereeyo awatali bambasada banaawangiranga Mmundu. Juma Ali yalabeeye emutukula awubaala kwe kusosonkereza Tanzania nti ekyo kimusobozesa mukama wo okumanya nti alina omugaso. Bwe yasindikayo abaasooka okusosonkereza nga bakayanidde abakazi n'omwenge ne kiggwa. Kakati bwe yalabye ekyo tekikoze n'addamu n'akola olulumba olulala. Ekyo Mwalimu Nyerere kye yali alinda. Mwalimu Nyerere yayogera eri Tanzania n'aga nti bulijjo kye tulinda kye wayagaliza embazzi kibuyaga asudde kati katukuba Amini era n'amubolayizinga abajaasi bannayuganda abaali Tanzania omwali ekibinja kya Fronasa ekyamwami Yoweri Museveni waliwo n'ekikoosi maalumu ekya Tito Okello Noito Jooka abaali Abobote waliwo n'abaali ba Besigye Kenya Obamatayo Kyaligonza babaateka ejaalu kyali Save Uganda Movement. Ahmed Kateregga Musaazi era mu mboozi gye mbaddemu naye ayongedde n'antegeeza ng'olutalo luno bwe lwakosa nnyo ekibuga kya Masaka, Mbalala ne Arua era nga wano mu Masaka ebintu bingi ebyayonoonebwa. Naye olw'okuba baali tebeekakasa nti bajja kutuuka e Kampala ebibuga Masaka ne Mbalala baabikuba tewali na ssasi lifulumiziddwa nti nga bagamba nti baali basomesa Iddi Amin essomo. Masaka ne Mbalala baabikuba nga tewali kulwanagana nti nga basomesa Amin essomo olw'okusaanya nyawo Kagera gyagamba nti talina kiyalekayo kiramu okujjako embwa 3 ne kapa 2 era banyagulayo n'ente nnyingi ne bazitunda muno mu Masaka paka Mubende ne basobya ku bakazi ne batta abantu ne banyagulayo embaawo na buli kintu kyonna kye bakwasaako engalo. Kati n'Abatanzania bajja n'obusungu bungi era Nyerere yagamba Abatanzania nti kale mugende baana bange Amini yasosonkereza olutalo ku Tanzania temutulugunyanga bannayuganda temusulanga mu mayumba gaabwe musimanga empuku ne mwebaka omwo. Abatanzania nga bakuba Amini twalina ejje ery'omubbanga ne baliremesa nga balina emmundu yaabwe eyo sabasaba ng'ennyonyi ziteeka ku ttaka. Olwo lutalo olwajjako Iddi Amin mu 1979 ne luleka ng'ekibuga kino Masaka Town Hall Tropic Inn Hotel nga byonna biri ku ttaka. Nfeffeseeko era ne kwabo abeerabirako ku lutalo luno n'amaaso gaabwe ng'eno gye ngwiridde ku Bbuye Richard ng'ono olutalo luno yalwota buliro era bwe tubadde tuwayaamu naye antegeezezza ng'Abatanzania bwe baakola ekisoboka okulaba nga buli kizimbe mu Masaka ekyali eky'amaanyi ekyali kirabika obulungi nga kwotadde ne zikkalina ezaali ez'omulembe bwe baabissa ku ttaka olw'okulowooza nti bino byabeeranga bya baminisita ba Amini. Wali Crane Bank waliwo nga nene nnyo yalingamu ebitongole bya gavumenti byonna municipal council revenue abasirikale abakulu ofiisi zaabwe biki buli mpagi bagiteekako manyi yali ku mpagi ekizimbe kya kalina nga kinene nnyo nga kiri ku mpagi naye buli mpagi bagiteekangako landmine 3 nga wendi ntunula bwenti bwe bajja ku kiloole kyabwe bomu ezo batega ne basiba ne bamala bwe bamaliriza ne bagenda wali awo babeeranga breakdown yawo nga bakutta akabox kaliko ekyuma
enyuma kuliko ne waya mpanvu kwe bagenda okukubisa kati ngenda okuwulira lala aya ne banyiga ekintu kyatulika katonda wange ekizimbe kyatulika nkyambuka emayiro nga 5 mu bbanga kyayambuka emayiro nga 5 mu bbanga nekidda nkituula ku ttaka kati Masaka yonna nekankana ebizimbe byali bikadde byayika byokka ebimu ebyali biteesobola kwega ebitalina maanyi ne bakuba ebintu bingi nnyo ekyo ekizimbe ne bakimaliriza ne badda ku kirala Kalodo Guest House yabeeranga wali nga katale ne bagikuba ne bajja ku kizimbe kya Jabudukalimu ekyo kiri awo kiriko Microfinance Bank bobe nga beddira kizimbe kinene bamanyi nti ya Minister Amin ebyo ebizimbe byali byaba Minister byonna ne babyokya ng'ani tunula bwenti mu Masaka tuwali kye bataakubamu kubanga buli kizimbe kyaliwo nga kiri kyakalina bakikuba bakitekangako bomu nzikikuba nekiyiika ku ttaka. Mu balala abalaba ku lutalo luno ne Makumbi Swaibu abangi gwe mumanyi nga Sulambaya naye yalimu era nga naye mpayizzaamuko naye ngono mu mboozi yaffe naye ambulidde ebimu ku bizimbe ebyayonoonebwa nga n'okutuusa kati tebizzibwangawo. Waliwo ebifo ebyayonoonebwa ennyo, waliwo ekizimbe ekya City Hall wali Abusa Banka ne Crane Bank eyo yali Polotium, waliwo ekizimbe kya bikondo 4 ekyakibwa City Hall gavana yatulanga waggulu motoka zipakinga wansi ekyo bakikuba mukuba Amini yalumba Tanzania kuba Kagera ne balutinga ne bakuba amakolero g'amakutiya agaaki gonna ne bagonona ne baleeta n'ebintu kubaze nalabako ku mabandali g'amakutiya ku motoka nga babudde eri ku Nankale mu lutalo nga baleeta no ku motoka nga balutinzeyo ebintu n'amagaali bagajjayo mangi ne bazilutinga nga Tanzania n'amakampuni ga yama factory ne bagalutinga ne baleeta n'ebintu mabandali g'amakutiya bikibalina ebigogwa bingi nnyo bakola makutiya kati bwe bajja okusomoka Kagera tebamanya nti bayinza okubuuka Lwera ne bajja bakuba Masaka ku mwonona nga bamanyi bakoma ku Lwera badde Tanzania ne balyoka bonoona Masaka ne bagikuba baaliwo Kalodo Guest House walinga ogenda Katale Kalodo Guest House hoteli eri y'amaanyi wano mu kibuga Masaka Kalodo Guest House ng'oli ava mu America najjalaga ngenda Kalodo Guest ngenda Masaka Kalodo Guest House nnyo okusulamu ne bakuba Topkin ne bakuba City Hall ne bakuba Banka. Makumbi Swaibu ng'emboozi yaffe egudde amakerende era ntegeezezza nga bwe waaliwo n'okunyagulula okw'amaanyi ennyo mu lutalo luno wabula ng'ekisesa mu mboozi ate be baali abagezigezi mu lutalo luno okutiisatiisa abo abaali banyaguludde ebintu eby'enjawulo okubizza babiteeke ku makubo nga tebannaba kuba bbomu kumbe nga nabo baali baagala kunyagulula. Abantu balutinga ebinnamalo bali kwennyini bagalutinga amazzi pipe ne bazitwala ezijji buli kimu kyonna era omulimu gwali munene nnyo oluvannyuma lw'olutalo okuzzaawo ekibuga kino nakati olwaliro abantu bakyali bakosefu because tiwaliwo ebizimbe byebakuba ebitaddangawo naye nga mu kukikola bakikola kwesasuza bakola fujjo olwokuba Amini bakolako efujjo eri oluvannyuma nga olutalo luwedde abagezigezi ne bagamba abange buli yalutinga ekintu tubiraba gye biri tubiraba wonna gye mwabikweka abamu nga babiziika mu ttaka ng'amabidde amabaati biki tubiraba tugenda okukuba ekiraga ekikompola bamu biri mu nnyumba mubisule mubiteeke ku makubo byo bisanga abantu baddiranga ekiro enzigi zaabwe ne baziteeka ku ekiro abagezigezi ne babijja wali ne babyongera yusi abagezi baabawala bano bateekanga wali nga balala basombeza batwala si yali baabayi mufudde ki bagambye oba bakisanga nga bagezigezi abantu babizikulayo mu ttaka babigenda bitwala ku makubo ekiro nga nsiterawo lekaleka ne mu looting bakuga nti abasajja bajja okulootinga ng'ayingira mu dduuka ya sukaali oba munnyo oba muceere nga ajira kasawo n'agenda kakweka nga naye waliwo wagenda okuddayo nga waliwo yakayongeddeyo ate wateeka oli wali wajjawo. Nalime walungi atera na nnyoka bwe bityo ebiwooma biggwa byokya eno emboozi yaffe nayo katugikomye wano tusisinkane nate sabbiiti ejja. Nze Mildred Nakasaanya ku lwa Radio Buddu.